kati omwaka 2020 yatandise kati atikolinawo mwaka 2020 ninayo olimba baluyita wabikola oba oyinza oluyita wakula oba wabikola mwana gwe wabikola wakula noola kale wabikola wakula noola buli kimu wakikola BPS yabikola kale mwabikola roundabout yabikola kakati ensonga endala eriwo abantu bagamba nti Jovani oli mulogo waloga Grace-Kan kati agenda azunga buzunzi nekitonsa yamulesewo yamusuddewo kakati nze sijja kuwakanya bantu kyeboogera kyenagambye tosobola kugaana yebase kuloota omuntu kyakuwa ate omuntu kyayagala okwogera olina kwaniriza kyanirize kuba yensi mwetutambulira bangi boogedde ku mukulu Geoffrey Utaya mulogo boogedde ku Misaki mulogo Bebe Kulu mulogo Bobi Wine mulogo buli omu mulogo mu kategori ye naye mwenyini nkakasa abakwogerako eyo ime oli mulogo bakitegeera naye nga mukazi wattu okola kimu kwembulesinga oyo yenayina abakuleseko olutalo katonda ye muntu ategeera kuba bagamba bamutonda yatonda abantu mu kifaananyi kye lolikwata munno n'omwagaliza obubi gyebuliva ne gyebujja nawe okola ki obeera bubi abula bwomwagaliza ebirungi era obeera bulungi kankubuuzemu ekibuuzo golooza mukulu Lutaaya asobola okukeera ku makya n'akaaba amaziga kisoboka kuba bwetunuulira ebintu byakoze ye musajja alese abayimbi abatakka wansi w'abataano isi tubagamba abakka abali waggulu w'abataano nga bonna they are stars in Uganda oba kitegeera nze kyemba ndowooza nti tomusuubira ate tolimusuubira kubonaabona oba kitegeera tulimusuubira kaaba tulimusuubira kola kikuba ne bw'aba nga agamba nti aweddemu osanga nga Luzinda amuleetedde enkota y'ettooke oba kitegeera bw'omusanga bamusibye mu kkomera omusanga Luzinda gwe yateekawo w'amaanyi yamukoze eki yamuggyeyo mu kkomera oba kitegeera so mu mbeera eyo bwetyo kati katugamba agenda kwesimbawo oba katugemu ebyaki byobufuzi biki ebiwe bityo genda okwesanga nga nze alina ogenda omunoonyeza akantu talina kusaamu yadde olwataano oba okitegeera so ebintu byokola bye bikuwa ekkubo obye bikutemera oluwenda woolaga woyita okitegeera abula nze kyenjogamba muganda wange Grace-Kan kimu just adde emabega ekigere kimu yeetegereze we wakolera ensobi kuba obanga wano bwe kiti noonya wokolera ensobi zo wokolera ensobi wennyini woba otandikira so si nti wano ovuddewo ate otandika otekewo embeera ey'olutalo oba okitegeera otandika okukola amawulire otandika okukola biki okitegeera ate times teba birungi abula kino kyolina okukola kumanya wano ndi bwenti nkoze ntya okuva wendi mbeeko wentuuka awalala kuba no kiganye oba okitegeera yensi bw'osobola okugitambuza so si kubeera nti no banaye wano kiganye wano embeera ekalu byefuse bwenti nti neetaaga nange kugyayo maanyi obadde obikidde enjala ozigyeyo zitandika oziteeka mu ttaka osimba otandika okwagala okulwana okitegeera you don't need to fight, you're fighting the world. Yeah, the world is not ready to fight with you. Asooke yeetegereze ye ng'omuntu omu asooke yeetegereze amanye wa awava cause oba wava akantu akamuleetera okubeera nga nti katugambe wabeera noono kiri bwe kiti wabeera noono kiri bwe kiti olwokubanza ekirungi kyenina nti simanyi bantu bameka beyakaagalako banze bwesosa okumanya mikulu kitonsa anze saaliko abanze kimu nti jesi embeera jajja ne bambuukira okitegeera ne bamba ekyo naye nga sikimanyi ekitegeera ekityo